Abamerika n'Abangereza ndoza na Europe okutwaliza awamu bagezaako okujjawo Museveni naye ndowooza baagadde bamugjewo mpola mpola nga tewabadde kusasamala nnyo kubanga abadde ttaanu waabwe ebbanga lyamaze abadde abaweereza era nga bamuyambako nnyo okutuukiriza ebigendererwa bye era ng'alowoozesa abantu oba nga balowoozesa nti yasinze okuba nti atakabanidde emirembe mu region eno. Oluusi abazungu bano ebintu bino baba babiraba nti omuntu ono abantu abakulembera bubi n'olwokuba nti bamufunamu ate mu bayiso bubi temuli baana temuli bazzukulu baabwe ne bagamba Abafirika baserwalireeyo. Abazungu bakibeerako ng'oli mu kintu ng'olina abantu b'otulugunya naye nga bakifunamu bayinza okukuleka. Naye waliwo ate bwe kituuka ku international community nga kyanso banyigiriza nga batandise okulaba nti waliwo amaloboozi agalina obujulizi agatandise okuvaayo bakugambako nti wano kyusaamu. Naye ekizibu ekiri mu nsi nti ebiseera ebisinga omuntu wabeera nnyo related oba n'afuna omukwano ogw'amaanyi ku mukama we ebiseera ebisinga weerabira nti ono mukama wange weekanga oluusi osaaze nnyo naye okusinga waalikomye oluusi nesanga okoze ensobi wakati mu kusaaga bekulema okwetonda muyinza okufiirwa omulimu. Kati Museveni yatuuka mu mbeera efaanana bw'etyo okuba nti bwe yakolagana nnyo n'abazungu bano n'akolagana nabo okubakwasa region eno nti kati yagitambuza n'afuuka ate amanyidde nnyo. Kati bamugambako olw'okuba nti yali amaze okuba nti alina amaanyi gano nti region eno neetambulira kati eri wansi we n'agamba kati newe ngiteeka awalala nenjitunoza awalala tibala kibasobola kunkola kuba kati bonna abali mu zi gavumenti zino zitwala region eno gye tulimu bonna Museveni kumpi abalina access. Awo n'agendako North Korea n'agendako China amalidde Russia kuba tagala kugambwako era akimanyi nti bali abazungu contract zonna ze baamuwa tibajja kusobola kubikyusa oba tebasobola kumwefuulira. Ekyo Museveni yakyerabira nti abazungu beefuula kubanga emisango gyo ogizza nabo nga bakulaba era ne bakubuuza n'okubuuza ne beewolereza naye nga mazima bagalina batuuka okujjawo ebyo bennyini bebakozesa ne basobola okuba nti bakujja mu buyinza. Museveni yafuna amaanyi ag'ebyobufuzi mu region yonna ng'alina Uganda ne bafuna Rwanda naye Rwanda yagira kumpi ne Burundi. Kati ne badda ku Congo ne badda ku Southern Sudan ne bagikechula Sudan efunako obukulembeze obulala awo n'omuzungu mwali akati naye wano olw'okuba nti Museveni yalina ekigendererwa kye Museveni najja ng'asekeeterera ensi ya Kenya okwongera okunyweza obukulembeze bwe mu region nti asigale nga wonna ye mukulembeze aliwo asobole okukwasa mutabani obuyinza nga region yonna ebali mu ngalo. Awo n'agatako ne Somalia bw'ateekawo obuyeekera ate nga yagala okubugjawo yateekawo obuyeekera ate yabulwanyisa. Ebyo byonna abazungu babeera babiraba kubanga bye batusinga obukesi naye gwe muli olowooza nti bakola n'olwokuba nti bo kye bakola bakikulekera nabo bakufunemu n'olowooza nti okola ki ofuna so region Museveni n'agifuna era n'awulira nga buli kimu asobola okukikola kyova olaba n'omuvubuka muhoozi waba ayogera ku nsi ezimwetoolodde ebyo byonna byakola baba byayogera ku nsi ezitwetoolodde abyogera bali ku dayiningi gye babiteeseza nga bali emmere kuba bamanyi nti gavumenti zonna bazirina access. Kati ag'amaanyi ago Museveni gabadde akutte ng'asobola okusalawo okugabanyaamu ku byobugagga by'amawanga gano babya region bino n'awaako North Korea, Russia ne China bisobola okumira mu buyinza kubanga bano babadde akola nabo alabika nti batandise obutakkaanya. Kati obwe buzibu Museveni bwayolekedde era abazungu bano babadde n'ekizibu nga tebannaba kufuna muntu yenna asobola kumwesimbako lokale mu ggwanga munda aliriyo era nga ali siriyasi kubanga bakizuula nti Besigye be bamu beebo kati nga kizibu nnyo okujjako gavumenti ng'ogikuba ova bweru. Ekyokubiri nga ne beesi za kati obuyeekera Museveni bwonna bwakoze buli ku mawanga ga muliraano obeezawo gavumenti ye akati nga kizibu nnyo nga weetaaga ssente nnyingi okuba oba okumusigukula mu buyinza kubanga alina beesi ez'enjawulo ate nga bajja kulaba nti omukuba direct kati ng'olina okufuna omuntu anaayimirira mu bantu okuba nti atwala emitima gy'abantu bali bagateeko bugazi. Yeno enkola y'abazungu bakikola nnyo era bakikoze nnyo mawanga ge bagenda bajjako abantu asinga balowooza nti abantu bakera bugezi ne beekalakaasa naye wabaayo ekibaayo emabega ekibasindika mu kwekalakaasa. Ekyokulabirako kiri Kenya. Mwami Museveni yalowooza nti Kenya agifunye ekigendererwa kye nga kyali kyakwenyweza value nga yeeyongedde alina Kenya alina Somalia alina Burundi balina Rwanda balina Uganda balina Southern Sudan balina Congo kati nga mu ngeri yonna alina values ezimutwala mu China alina values ezimutwala Russia alina values ezimutwala North Korea. Kakati bwe yakimanya nti amaze okuteekayo oluto kati region etudde bulungi era asobola okuyita mu nsi eyo okutambuza ebyamaguzi nga biva Uganda butereevu ne bigenda ku mwalo e Mombasa nga teri abakubye ku mukono oba ne biyingira nga biva mu Mombasa nga teri abikuba ku mukono. Kati Museveni kye yali abaze kyali mu luto naye luto yatandika okukyusa amangu ennyo embeera naye okusobola okwekomya obuyinza ekiwamba abantu okugoba abantu ku mirimu n'okuteekawo abantu ababe
byonna byazakola mu kaseera kana ak'emyaka 2 n'ekitundu byonna abadde abikola ng'asinziira ku nteekateeka za Museveni. N'ekisembe kuba kibadde ekizibu nti baakwala Raila Odinga ne bamuperereza n'amuyita e Uganda. Bamala muteeka Uganda ne bateesa ne Museveni ne Ruto bali Uganda twabala mu faamu ya Museveni. Yagenze okuvaayo ng'ebyobufuzi by'e Kenya alinga abyesonyiye. Ne bamuperereza ne bamutwala mu AU African Union. Yuzi namulabawo nga adibetinga. N'ekyo ndowooza nti Wajibu ajja kumuwangula okusinziira ku bye nawulira nga boogeraawo nga ndaba pointi ze nafuna oluusi naye nga alina influence ya Museveni okumusitula e Kenya wakiri bamutwale abeere mu AU ebyobufuzi bya Kenya byerabire nga tebibusa oyo nga bamutaddeeyo laba baleeta Kaluya bagamba nti alina okubeera vice president we etegeeza nti singa Raila Odinga bagenze mu AU ate ono Kaluya asigaza amaanyi ag'okuddukanya ebyobufuzi naye ne bamukwata bamusikidde ku Besigye bamusikidde eriyo ku Besigye kubanga omuntu akubuuza nti ddala kituufu lwaki Besigye yasalawo n'alayira n'agamba nti Kaluya yalina okubeera mu musango gwe yakulembera abalooyazi be kijja kitya era Kaluya agenda kujja kuwoza mu ngeri ki ajja ne constitution mpya yalina amaanyi agatisatisa court martial ajja ne constitution ya East Africa kikyagenda okujja nakyo ekipya kuba twakyogerako nitugamba nti tulabye abantu bangi abavunaanyizibwa mu court martial bonna abasinga obungi bavuddeyo Batumukunde Sejusa Abdallah Kitatta Bobi Wine abaana ba Nuupu n'abalala bangi nga bakosa balooya ba Uganda omuntu akubuuza nti lwaki Kaluya katuzo kyegendereza nti Besigye ngo mulazo kubanga ino mupango nge yagenda okusikiriza Kaluya amulete mu Uganda naye amutuuse mu byobufuzi bya Uganda bamuteeka mu fuse naye agenda okuva eno nga timing ekyuse oba sekyo era nga Besigye nayo mission ezize ngezize okwagala okuddamu okuba nti aboostinga adde mu bantu so nabyo tubisuubira so tulaba mu mbere fana bwetyo nti okwekalakaasa okuli e Kenya kujja lwa bino nti abazungu bakimanya nti Museveni yabatebuka babanga badde bakolagana ne Raila Odinga ngo balowooza nti oluusi asobola okuteeka operation mu government eriwo nesobola okuba nti ebako byekkakanya kati Museveni n'aba bajjako ba opposition leaders n'aba bajjako kakati ani asitula abantu bano okugenda ku nguudo buli kaseera bwe tuba nga tumanyi nti waliyo Nairobi agreement eyakolebwa Uhuru Kenyatta olaba nti bano ba Gen Z balina ensonga lwaki waliwo ekibaleeta watali Odinga bakyajja n'Odinga bwe yaliwo we baaliwo kati ki ekibaleeta ani abatekamu influence kitegeeza nti waliwo omukono gw'omuzungu ogwalabadde ekintu kino nti omwalo gwa Mombasa okugujja ku Bangereza n'Abamerika bo bakoze bubi nnyo kati ate Museveni abadde amaze okituukiriza nga ataddewo Semei Ruto nga Semei Ruto naye alinga RDC wa Kenya oba nga alinga Prime Minister ng'obuyinza buva Uganda Kyovola Muhoozi yakola Twitter ku Nairobi atera ne bagenda ne bakwata Dr. Kizza Besigye nga security yayo tetegedde na kati government ya Kenya tevangayo ku complaininga ku nsonga eyo bakukyogera ko mu butuufu bwakyo officially so atutunula nti waliwo obuzibu so mu mbeera fana bwetyo in summary bwe tutunulira okwekalakaasa okuli e Kenya kuyina ekintu ekikuli emabega bwe tutunulira okulandagana okuli e Congo waliwo ekizibu bwe tutunulira ekiri e Sudan naye embeera weeri naye ne Burundi waliwo katono ku ngerigeri aliwoko naye ndowooza plus minus bagana gigattira wamu naye nga okusooka okutereza embeera yonna pini eri Uganda kati Museveni yateekeddwa okuvaawo mu buli ngeri yonna balina okumugjawo kubanga bali tebasobola kufiirwa regioni tebasobolera ddala ebisigadde naye tebasobola kufiirwa regioni yaabwe ate nga bayitaddemu nnyo kati tutunuulire Tanzania bali mu lufaayi kati badda mu luzungu Rwanda bali mu Lufalansa kati badda mu luzungu Uganda luzungu Kenya luzungu Southern Sudan luzungu Somalia luzungu so region eyo yonna yaabwe administration yonna yaabwe kati tubatambuliza Kagame yakugamba nti tewali asobola kubawula ku Europe bajuka nti Europe eriko Bufalansa side n'ate ne Bungereza yali kitundutundu naye olaba nti era Europe naye ate control zaayo zonna zonna ezisinga obungi era zibeesinze ku Bungereza wadde ate nga Bungereza linga yabeeyawulako mu kiseera ekimabegakaawo so kati obukulembeze buno obwa region tebasobola kumalagajjalira nti egende bwetyo naye ekizibu kya region okubagendako Museveni kyekizibu era yakwata mutabani we n'agenda amwanjula ewa Putin mabegakaawo myaka ndoza girimu ebiri oba mwaka nyokusoba wadde omwana bamutulaga nga atamidde aliyo nga bamubuuza bino nga atamidde naye nga ye yali amututteyo therefore foreign policy egenda kukola ekyokubiri Abamerika bwe baba nga n'Abangereza nga bakuggyako amaanyi tebakuggyako maanyi mulundi gumu bajja bakuwagulako buwaguzi bajja bakulako ebyoya ku biwawaatiro phasers ogenda okulaba nga tokyabuuka ng'owenyera buwenyezi mpaka bakusa ku kisenge n'ovaawo olw'okuba nti tebagala kulabikira nnyo mu ntalo naddala kati nga zino ez'Afrika kibaswaza baagala n'entalo eziri mu nsi ezeetongodde awo Al Jazeera ziveeyo CNN ziveeyo BBC ziveeyo olabe nga bonna bakola propaganda naye zino ez'Afrika bakusekeeterera mpola mpaka bakutusa ku kisenge ne bakuggyako ng'okkiriza nti bakaleka ngende oba kansigale Bashiri naye bwe bwe gwali ne bamugezaako wano nawali ne bamupa n'eddafu eyo eddafu abamanyi eddafu ewalako waliyo naye abantu bali abakalandi kalati bawalabu baddugavu naye nga bamutaddemu obuyeekere era nga ne Uganda buyingiddemu
naye Bashir ateka ekibinja ky'abayeekera abayitanga abajanja weed nga waliyo government ejja government nga yetwalayo naye Bashir ateka yabayeekera naye nga atabayeekera era bano nyabayeekera bano atabali bagenze bayi abali wansi waba Museveni ne Chad naye abazungu bala abantu musajja natuyitiriddeko bamusizako kibakuntumi ne bamudda munda mu ggwanga mu kibuga wakati Khartoum foreign police nakati Bashir taliko era babalekayo n'ekiseera nti kasitema wamba mu government bakuwa obudde ne musoka ne mwechunye ne mutawana paka mugende wabe ne mufukamiranga mwagala buyambi kati okuddamu kuzima government empya nga babali wakati nga buli ndagano gye mukola bo benyine bagikubiriza era bagendo bawo buyambi kati mufuzi wa matwalo mu America bwate bwakola no Mungereza wakiri akulwanyisa nokkiriza okuteeseganya n'abatulamu wakati muteeseganye ate nabo buyambi amakulu gabyo nti abasigaddemu era go ne bogamba nti onoonya buyambi walala ng'ekyakukuba akusindika bakuba kubanga bo kye basobola okukola mu South Africa the intelligence era botunulira mu South Africa singo bungi amawanga nga Bungereza na America bakubuza ebyamaguzi ebitundibwayo bitono nnyo naate basingaze embassy obunene ne sente zaabwe zisingayo value mu South Africa singo bungi n'ekijja kitya bakugamba Uganda nti babe motoka ziva mu America ezigulwa mu America ntono nnyo bakugamba ziva mu Bungereza ntono oba kale ebintu by'omunju ebikozesebwa mu y'omunju ebya bulijjo nga biva mu America ne Bungereza batono nnyo ababirina naye ate sente ya dola yesinga amaanyi mu Uganda ndoza yesinga naate dola yesinga okozesebwa kyokka abasuubuzi mu Uganda basinga obungi basubula China tufana Dubai naate nabya maguzi bire Dubai basinga obungi original biva China kati tunulira kijja kitokuva nti ate American embassy esinga okuba nti ina amaanyi n'ekitebe eky'amaanyi mu ggwanga lya Uganda naye nga ate tulaba Japan yenna mu kakonya kopizo n'ebitundu 97 ezivugibwa Uganda Japan ebintu ebikozesebwa ku bantu babujja bisinga obungi China ne Taiwan ne sente ya China ne bagamba ginoonye oba ya Japan ogifuna lumu na lumu mwezi mu forex bureau ne sente zazo za wansi nnyo value yazo eri wansi naye ate abasuubula mu America abatasuubula mu America ate dola eri waggulu nnyo kakati awo foreign policy n'egitunulira omusajja ono value ye eri ki mu Uganda oba mu region eyo yonna asooka akkiriza era saaje mutwaleko ng'ayita mikono gya Museveni ekyo kiba tekisoboka mukama bampera omukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.